Bweneyongerayo nebivudde mu nsike by'emizannyo olunaku olwaleero gavumenti egenda kuteeka amaanyi mu by'emizannyo okulaba nga bituukana n'omulembe naddala nga yeenyigira mu kutegeka empaka eziri ku ddaala ly'ensi yonna. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'emizannyo Charles Bakabulindi ategeezezza bw'ati bw'abadde atongoza akabonero k'empaka zi mu bunnabyalo eza IAF ezigenda okubeera wano mu ggwanga. Empaka zino ez'omulundi ogwana mu ebiri zigenda kubeerawo omwaka ogujja mu Kampala ng'era zigenda kwetabwamu amawanga agasoba mu 8 okuva mu nsi yonna. Guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri nga Africa etegeka empaka zino. Yes, it is talking a lot, but in pictures. Akabonero kano ketwasala okukozesa logo eriragira ddala kiki Uganda kyeki kiki Kampala kyeri tulina akasana mukimanyi bulungi nnyo tife tubeera na winter autumn spring tubeera na season emu n'akasana kaffe kalabika bulungi nnyo tulina ekitone ekyabaddusi nakyo tukiraze tulina obusozi obulabisa Kampala obulungi obuwera 7 oba munaku zino kati busukkamu ne tubeerako ne green nti Kampala kitundu kyonna kya green kirabika bulungi nnyo ebyo byonna ne bibanga byogerwa ku kifaananyi kino. This is Kingdom TV.